ate nanyumira mu kalina buli omwangamba lwasa yagala mwala sana mu kalina olabye gwanyumira mu wali abatanyumira mu kalina nyonga mwalinenga gamba wakunnyonnyolako bagamba ne ono omulaba munnange nno nanyini motoka eri nanyini nnyumba eri naye yateeka omuntu omutuufu mu kifo ekituufu oyakanga ttala akulaba n'ekiyongo oyase ogambye omusanzi gagenda nemba nga ate nzamulisa nashi sifa tuyina emiti nituwujja ka esi kajja buzinga kali nakyo nga netala yange eri nakyo kwegamba Allah tagaba takutakola nsobi kati wamwegiza okunaba gusulu buli kimu akimanyi dadi buli kimu akimanyi dadi yasangibwa alina wano omuntu yabeerawo nga wiiki 3 nga amusomesa yabeeranga wano n'omuntu yabeererawo no ddala sheyi n'asomesa kati nange we nayingirirawo sheyi nkwebaza we butambala webale nnyo sheyi yava butambala yajja naye nafuna ekisenge nga gwe mulimu gwono dadi yakasiramuka bino bintu bya serious kati yakuyigiriza ku yasaluna byonna nabiyiga ssebo lwaki manyi yasaluna amanyi alif baw taw out tusoma ate gwayemuyigiriza nzo ndabanze kati nawe ndabanze ninze nkulidde wa sheyi nega kumanye nakye ngamba mwenye soma Qur'an kati omuyigiriza muyigiriza mpola mpola ate bagiga mu lunaku lumu bamwezi ate muyinza bamiga asaluna ate kati nakukwatako noga akasoko twambuka kate waggulu byonna bibaamu kuba tuli bafumbo kiba kiwala babuuza ali lubuto tali lubuto akola ki tali bane ebizo temusana kubibuuza ndi mufumbo kyonna ekiriwo kibeerewo wali abagambi oba ndi serious lwaki natannafuna lubuto bagala nulise kungulu lukula ludda munda ibalinde bajadulawa bawala butayiga asooka abe lwasabye asooka okugoba byonna babyogera abantu bagamba asooka alabeezogoba bannange nyongera okubajjukiza bw'oba onoolya enkoko totunda byalidde lyeyo enkoko gy'olina ekuyisa etya ekkola etya nze nalisanka omuntu ayagala bw'ati emyaka gye nnina okirabye lwasampijjo wente bw'osaaga n'okusaaga omuntu akwata mpola nalisaako omuntu mwegendereza nalisaako omuntu ayagala nga abaana emisonyondoza simaze olowooza sooka ojjekaawo katono nze mmaze bannange ate olagawa kusigaza ono ngenda bambi ndagendaga odduse ayo nga namweda eddakiika nga 5 omusuubize byogedde mungejo njo mwagalamu maama wange wakamero jebbi kweri ngenda kutwala emeka ngenda kuwa buli kimu ngenda kugulira emmotoka empya nobona batonabimpa zenange ngenda kubikuwa nga bwobyogedde ndeka ngende abafe bambisa emirimu amisinga omwana wattu kati lwasa watererya dadi webale kunjagala shamu kanibaza omusajja bannange dadi webale kunjagala onjagadde njekwasa kirala abatusala mistake bangi naye baleke ande kyaba akalaba ffe twalaba dda baveeko abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyo ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebyo. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa
wadde okusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness, Mickey Y. The stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, nga Mickey Y inatambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Auto Parts, The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Honey! Yes, honey, Hajati. Why? Honey, Haji, Hajat Akiwange, Chimuri, Pogatulira, no muchara to the one. What wagara? Father, no, Temuja Queza independence. Bantu babyogera. Babyogera n'abantu basaga. Ne Jubilee wano bajjira bagunga njikuziza. Mugenda kola Jubilee. Osaga. Ebeewo abantu bafe bazirike. Tutamanyi bya kusaga. Tugamba wate bajja kuwanga. Nekambuze nze atapowaze ndi muntu wa kikaaki. Raso alina amaanyi. Napowa kati napoira kuona omwana kambere naye. Taina mpisa mbi. Olidi. Ate abasajja ekitero tuwugula omukazi nga mwenzi. Omukazi nga mwenzi. Kati tosonyiwa muntu mwenzi. Sisonyiwa mwenzi. Mama nyabo. Nze wallahi wentegerera. Nti wayenzi. Mama ne bwembambale. Nzija nenkufukuza nze n'ogenda. Naka njole omukazi wajja okubuuliza akale kati gwate gwe ofuna ya abalala ffe tukole tutya. Nze ndi musajja naawe tobuuza ebyo. Omusajja naata. Webala akakanzu bali kunyirira. Kakanzu nkambadde. Akagato kawo ka leza. Oligino kano ka crocodile. Kabugato ka leza. Ate obugatto nanga nga 10 nabwo abugula abusobola. Nabugula. Nabugula mu maduuka gali ag'ebbeeyi. Obweru, tuku, obuddugavu. Nga busiramu nabwetegekera ssebo. Sajja nga neeyiya. Kati olaba n'ogala kansiramuke oba amala funa haki. Nali sinafuna haki n'ensiramuka. Twakwekanga oli ku muzikiti. Nalina okujja ne kasuku naye nembaako ebinkwata. Ngende bwe bagamba lwasaasiramuse. Kati Akram. Basooka kunsala. Kakati bansala. Awo nayina ate antwala mu busiraamu. Era nantuma n'erinnya Akram. Waliwo yali akutwala. Tayiriwo obukulu wagisanga. Omulabye! Jangu wano mwana wattu. Omwana ttu. Asiirabye mu kimakatu. Yabafere baalaavu. Wala byanziba nnyo bannange munsaasire. Munsaasire bannange. Wabonaabona nnyo. Byabbanze. Ebibala byakusumbuwanga okufa. Salaamu alaikum Ajati. Muonyiridde. Mwami nina. Tekyo. Abba yazaagula ozirabye.
kati mbadde nkyawana kanzu ekanzu yokka ya bbeeyi temuno obugoyi mboni minamigula eri bya bbeeyi ndeeta nokakafune omwana oweriiso mbadde ndaba kyatadde munda nakyo mama kikeberakunokaka kikiyatadde munda nti awo kyekyo abantu owadde okyanyumiza wafuna wagaa kasitolinga enoono nensatolinga naye siina buzibu abaagala okundetako obuzibu bebamanyi owulira bebamanyi abaagala okundetako obuzibu naye bwe wasalawo nasalawo ibanayinza atapowaza ani kanzikakkanire wano bannange tonkola bubi baaba nabagamba n'omusajja ekyoto kyaye nga gwoseka daddi baali bagaa ndi mubyalwali ambawulira bano namugamba omusajja ekyoto kyaye bwe nanoonyanga nga bwaseka kanzikakkane nga bwaseka ono yennyini anesinza butaseka kino ekintu olabye omukyalo omutuufu wafa ku mwami ne kajja munyiga tofaayo kakanyige kale kankwata kiwabi watugamba lwasa butajja ebirooto byo nga mpakana siwulawo ebirooto byange nagamba abakyala bonna abali eyo ono omusajja gwe beetaaga nga gwoseka ng'oseka ati gye tuli omusajja njagadde bannange omusajja akwagadde n'atakujuza zikusooka ne zitakuva mu mabega wabonaabona waliwo lwe ŋŋamba bagambanga bannange ku tiktok nashi omusajja mwesibako omusajja takwagala omusajja omusajja akola biki nenziyongera nembagambira kinjagala mbagamba olwaleero mwefunamu ku ssente munsabire embeere mwavu ngenda kuba omusajja embaga gwagenda okuwasa lwasa kyengenda okukola sigenda kuddawo mbw atampa sembw atakola ki omukwano gwenze ngenda okugula lwasa ewaabwe ngenda okukwata sente ngende ngule lwasa ewaabwe anaagenda okwerowooza okunkuba embaga ne bw'anaaginkuba nja kgenda nange ngimukube ogenda kuba lwasa embaga nja kukyusa omuzannyo nange nga mwebaza amaanyi gantaddemu okwagala kwantaddemu akoze buli kimu okulaba nga mbeera naye laavu gyakulaze ebikonde biva buli saidi ebigamba naye yagamba ojja kubeerawo ojja kufumba ojja kuzaala ne ku balongo basoka muzaali abalongo ngenda kunywa n'abalongo wategere nti ngenda kunywa balongo ogala kunywa banywa ate kati bakyaganye tuyina omu kati genda mbanywe nzikiriza faniraavu ng'ate eri wano y'amaanyi naye neebaliza omusajja ono tumwebaze mu yokera olunaku lwe nakolagira n'alaba vidiyo buli ng'anfukamira nambuuza ate bino byaddi yansangula bwali butamanya tukwetondera tetwamanya mumwebaze mulina kumwebaza okwebaza buli omu yali nimwebalizaako abasajja bentu kyo twagala abantu basiganga lwasa ekifaananyi ekibi nze kaweesi basiganga lwasa ekifaananyi ekibi lwasali bwati abenti twagala tulina ekizibu abakazi batujoga nange ge maziga gendi naye nze tonjoga nali nkujozeeko yadde tonjoga nze ndi kipakuni n'enjawulo naye nedda dadisikuwadde emirembe yogera onyimpadde naye nze mube nti n'enjawulo nze ndi njokya oli kyogi naye mwesobola nze omusajja wange mwegendereza kuba mwagala kuba nze amwagala era bwekiri nze njipika nze kwegamba njagala njibeeremu nave waffe nga nsiibudde yasiibula naddamu ebyo nave waffe nga nsiibudde nti bannange bwe kuli bakungula balingula naye nze mbadde njagala musajja nga bw'ali gwata nomala ofunye ano biliyoni yo osooka kuba lwasa mbaga akimanyi kimanyi bulungi gwamuviirako okusiramuka yali alina ekirowoozo kuva dda kuba nerinnya size nalimuwa yalina erinnya lina buli kimu kyajjanga bwe kyali tayiriyo obukulu obulumi obwo musajja wange yabeera muyonjo tayiri nagifuna ndi mu myaka 5 onzanyisa naye obulumi kyakuluma tayiri y'obukulu bubi nnyo yanuma nnyo ekyo ekiso ky'obukulu ekyo ky'obukulu
Ezo kyobukulu ssebo. Maama. Era ku makyanga olumiyo. Ate nze nakeerewa okuwona munaye sawona mangu ng'abantu. Wozi zaagira. Nakeerewa. Ati amasava ag'amangi. Mpanyi munnange. Nakeerewa nawonera wiiki 3. Mu wiiki emu nali sinawona ate abantu bawonera wiiki. Abantu bawonera wiiki. Nali sinawona. Kano kati nsiramuke. Kati eswala waginyikiza. Eswala nina obubulamu butono naye ndina omusomesa. Akusomesa eswala? Asalira ddala era abitegeera. Kati mukeera saala subuhi ku makya mu saa 12. Atachanywa menge? Sichanywa mwenge. Tachanywa mwenge. Kikyali takyakola kyabeera wano tuli bafumba abatuukiridde buli kimu twakivaako ensi twagivaako tadda mu kwagalana. Abantu bagamba nakyagala twala kalina. Agitwala oba agitwala? Walogerawa? Teyaluga. Allah yatuweereze. Ndi mukakamu eri omwami kuba nali njagala bufumbo nabufuna. Kitegeeza omusajja nnomukwatanga ekyatika bw'ati saagala yadde yeenyenye. Yes. Olaba luli ye yaŋŋamba nga bwe ntemya nga mbuuza ng'otemya bwe nnennyenya nga weenyeenya ng'ossa kati ate nze abimubuuza. Era mmubuuza dadi tondave ne wano eno mba njakwabula kikaali atya awulidde ki assa mulwadde buulidde dakiika mbeera kwegendereza omusajja mwagala. Atalina mwagalwa ng'olabye ennaku. Atalina muntu amwagala wakufa. Musajja wange mwali mwamusiga busizi kifaananyi kibi. Anti public yali omanyiko kiri. Bannange tojajinganga muntu ng'omutoto mutuuseeko. Nze Mukama yanyanyukula essaala zange n'edduwa zange buli omu kale bambi nsaasira obuwala bwe nabeeranga nabwo kati bo bukyali mu kubonaabona. Kibi nnyo. Wali abala obonyaabonyo bwakulekawo? Tebwandekaawo twakyawagana mu ngeri kati bubonaabona bunoonya abasajja. Nze nafuna. Nze nange mashallah. Mukama yanyanukula. Duwaya zaanukula. Mugenda kwekuuma paka bukadde. Insha Allah tujja teekawo embeera yonna esobola nga bwe nkugambye kali. Nti waakiri bw'analaba nga ali mu kudduka nga ngula emmotoka. Bwe nalaba nga ali mu kudduka weba sawa gye nsobola nga ngiteekawo. Bwe nalaba nga ali mu kudduka nga nkuba olukiiko lw'ekika nga tuddawo. Siva ku musajja ono. Tova ku lwasa? Siva ku lwasa kunfiira. Ate bano ababuuza ebigambo balimba si bituufu. Balalu. Omusajja mwagala. Tebikumamu muli ng'akwogera ebigambo ebyo. Byonna ne webabyogera ekikulu nti omusajja embeera gitaddewo nti yandeeta wano nkyayagala ki obutasima bw'abakazi. Sikyalina kye mubanja. Okirabye gwe? Okirabye? Njirabye. Zanya nno. Bakufuula official? Nze kuba ne mubi official nze main wife. Ate bano abaamukayaniranga ne bwe twayogerako luli abaamukayaniranga. Be bamanyi oba basayidi kiiki oba baki oba baki nze omusajja nze mulina. Wabeera wano abawange. Mulaba aseka. Aseke kuba musanyufu tuli happy. Toli happy dad? Ndi happy. Bannange lwasage muganda celebrating Jubilee. Kugambye kufe buli mwezi gwe tuweza tusala keeke tukola ebintu ebyenjawulo. Kati muli myezi emeka? Ebyemyezi bireke. Eno laavu eyaffe ogiraba kati weetuuse. Tulinga abeera emyaka 10. Olaba omuntu buli w'obonaabona ennyo baako ekirungi ekigenda okufa esinga. Yabonaabonanga nnyo ono n'ayogera kino n'ayogera kiri. Nange ne mbonaabona n'enkaaba nga Mukama anoonya ekkubo tusisinkanye tutya. Abaala ne bamusumbuwa, abaala abaakusumbuwa abaakuliira obusente. Byandiira ssente. Bibbi. Saabi tunuulira. Noyagala nnyo ebikyala ebyeru otambulira mu byeru. Mukama kiyantegekera. Nyine dadi mweru ate mulungi. Nawe ndi mweru. Lwansi eyakuluusanya oli mweru ne kati okyali. okuddugala bwe nti. Nsi eyakuluusanya baaba. Naye nga ndi musajja mweru nzenna. Yateeberezaamu buliira ze tugenda okufuna mu mugazaala abakyotala abazungu. Ate nga balungi. Ebyanya ebirina eriiso ng'eriryo. Aga Katonda. Kanera balava eri wano laba munyweza ku mukono.
Kale odagala nkwate gwe. Banange omwana ali eyo abonaabona okubonaabona. Oba toyagala akwate ggwe. Essaawa yonna ofuna omuntu akwagala ebyaddala. Essaawa yonna. Bagumiikirize. Naye era okufunako obeeranga nawe oli faithful. Omuwala ajja kwagala atwala Lwasa naye nga alina abasajja 15. Nga tasobola Daddy amanyi password yange. Esimu. Agimanyi essimu evuga yonna agiraba buli kimu. Kati era obogamba mbu. Mwana nga ate ebisajja tebyeweera. Ekyali era ebikwana. Bikyamukwana. Nintunula ninga. Birabula ebiweereza obaka obirabula. Siira nagalabula. Nze ng'omuntu manyi kyenjagala. Manyi kyayagala. Musajja mbirabe bimukwana. Munaamujja wa. Ate nga lwakisizi mulagazeera. Nziragaza. Naye Daddy akulaga ezize. Sinfuddeeko kubona ono musajja oba ndaze batandaze. Kasita wakikkiriza ojja kufumba. Yakakasa ndize ndi musajja. Kasakkiza mbu oli musajja ajja kufumba. Kati nabeera omusajja ebbanga ddene neyombekera nakola ki. Nako omusajja akola ebyayagala kasita yampasa. Oyo! Obwasingo bwakusomesa essomo. Bwenyeebonyenye bwasingo. Siddamu kuzaala mwana bbali, siddamu kuzaala mwana nenvaawo. Omwana gw'oddamu okuzaala wa Lwasa. Kiwedde. Saka kuwulira bo. Tugamba mutuma nti Aksam, akali tunasuna amannya ga Aksam. Akram Junior. Kyonna kye tunaamutuuma. Akati bino byembeera ku TikTok nga mudigiddewo abantu bafeeyo bamba mu comment nga bayomba wa temujja kuweza Christmas. Bawulira. Independence tesukka. Kati no gankubuulire. Simanyi relationship ekolebwa abantu babiri. Bw'oba tobeesinze ku bigambo nova ku simu y'omusajja nova kutunulira ssente azifuna atya azifunya ampaddeko ki gwe n'ogamba nti kankola omulimu gwange ng'omukyala buli kimu kyekola kyokka kati nze nina okwewa eddembe naye bwe nadda nti nonoze kino yayagala kwono yavuma kwono yaliko noono obufumbo kimanyi bujja kuba bulinemye kati nze nina kukola kiri kye nina kukola nemanya nti yaŋŋamba njagala yaŋŋamba kati tikka ebintu oyingire waka kati fumba emmere kati njagala liboobedde kyeyaŋŋamba kyenkola ebisigadde bijja kwekola byokka kati abagamba nti Desemba tajja kutuuka omwaka ujja baddiya ewaffe navaayo nsiibudde n'ekisenge bakiteekamu omukozi ate atagenda kuvaawo kati kuba bamuleta kulabirira mwana wa sisita wange yagenda ku kyeyo suubira nti ekisenge kiba kikyankolera baagalawo bangoba kitwale nti waka gye bangoba wano wewammwe wewaffe oli wajja okubuuliza ate yalimu yalagawa yagenda oyo muveeko naawe Shalom mwanga tubuuliza kuba expert nedda nze olaba nzalimu kyayinza okubuuza ali mu kulaba interview kyaba agenda nzalimu nzaliko nzafumba nzagolola nzanyiriza omusajja tanyirira tanyiriza munyirira tetuli basiraamu abalungi omusajja yekumidde mu busiraamu ate alibedde okubeera mu busiraamu paka aboogera atajja bubeeramu otajja kukola ki alagana kuwa empeera banindira ku gundi eyo mujja kufa mu mbeereyo banindira ku bbaala eyo gye ntera okunywera gye nalinga nywera yagwawo omwani wanga ndaba basiribala mbadde nkwagalamu timing olwegguloggulo olwo mbadde nkwagalamu nkulabye nti enna tosobola kundaba wetwasemberanga ogamba Lwasa njagala nteeke mu maka kifuula official aga abantu kikyosanze wano wabulira abantu obasanze tuli mu kalina tetuli mu maka wabula tuli mu kalina ate nanyumira mu kalina buli omu aŋŋamba Lwasa yagala omuwala sana mu kalina olabye gwanyumira mu wali abatanyumira mu kalina nga bamala wakunnyonnyolako bagamba ono omulaba munnange nno nanyini motoka eri naye nanyini nnyumba eri naye yateeka omuntu omutuufu mu kifo ekituufu oyakanga ttaala akulaba n'ekiyongo oyase ogambye omusanzi gagenda nemba nga ate nzamulisa nashi sife tuyina emiti nituwujja ka esi kajja buzinga kali nakyo nga netaala yange eri nakyo kwegamba alla tagaba takutakola nsobi kati wamuyigiriza okunaba gusulu buli kimu akimanyi dadi buli kimu akimanyi dadi yasangibwa alina wano omuntu yabeerawo nga wiiki 3 ng'amusomesa yabeeranga wano n'omuntu yabeererawo nno ddala sheyi n'asomesa kati nange we nayingirirawo sheyi nkwebaza we butambala
Webale nnyo. Eshe yava Butambala. Jajja naye nafuna ekisenge nga kugwa mulimu gwono. Daddy akasiramuka. Kati Bino bintu bya serious. Kati akuyigiza ku ya Saluna. Byonna nabiyiga ssebo. Lwaki manyi ya Saluna? Amanyi alif bau tau out. Tusoma. Kati gwa yemuyigiriza. Nzo ndabanze kati nawe ndabanze ninze nkulidde wa sheyi. Neka kumanye nakye ngamba onye soma Qur'an kati omuyigiriza. Muyigiriza mpola mpola ate bagiga mu lunaku lumu bamwezi. Kati muyinza obba muyiga ya Saluna ate kati nakukwata ko nyoga akasoko twambuka kate waggulu. Byonna bibaamu kuba tuli bafumbo. Kiba kiwala babuuza ali lubuto tali lubuto akola ki tali bane ebizo temusana kubibuuza ndi mufumbo kyonna ekiriwo kibeerewo. Wali abagambye oba ali serious lwaki natanafuna lubuto. Bagala nulise kungulu lukula ludda munda. Lukula ludda munda. Ludda kungulu. Zibalinde bajadulawa. Bawala butayiga asooka abe lwasabye asooka okugoba. Byonna babyogera. Abantu Gabanga mbona sukala bezo. Comment section. Mannange nyongera okubajjukiza. Bw'oba onoolya enkoko totunda byalidde. Lye enkoko gy'olina ekuyisa etya ekukola etya. Nze nalisanko omuntu ayagala bw'ati emyaka gye nnina. Okirabye. Lwasampijjo wente. Gwosaaga n'okusaaga. Omuntu akwata mpola. Nalisaako omuntu mwegendereza. Nalisaako omuntu ayagala. Nga ane musonyondo simazoloza sokujjeko ako katono. Nze maze bannange. Tolagawa. Kusigaza ono ngenda bambi ndagendaga. Uduse. Ayo nga namwida eddakiika nga 5. Nona eddakiika nga 5. Soko omusuubize byogedde mungejonjo mwagalamu. Mama wange. Teeka kamera jebbi. Kweli. Ngenda kutwala emeka. Ngenda kuwa buli kimu. Ngenda kugulira emmoroka empya. Nobona batonna bimpa. Zinange ngenda kubikuwa nga bw'obyogedde. Ndeka ngende. Abafe. Bambisa emirimu. Akumisinga. Amisinga. Omwana wattu. Kati lwasa watelerya ddala. Dadi webale kunjagala shamu kanibaza omusajja. Bannange. Dadi webale kunjagala onjagadde. Ngiye kwasa kirala. Abatusala mistake bangi naye baleke. Abana Ande kyaba akalaba ffe twalaba dda. Baveeko. Bakanso kujja akasindalo kaffe. Ono aji akuramu. Katonze akuramu. Tomusibudde. Kaaga kapeke agumulesa agenze bwa. Kumala kumaliriza nawe. Ko tuli musibudde nga tulaba. Nenda naye nange nabakulayo. Kanta bya bada chika abiri bokka. Tumalize shalo mutula tumatogere mu betogera. Twagamba ne omusajja adduse mangu. Yakati mbadde bali abagamba. Tikakati mbutuufu. Naye ngolabye omusajja we yanteeka we yampa. Sizo watu nalaba. Nyumba ogyetolodde. Njirabye kalina yonna. Nzaaliwo. Tali mulala nzafumba nzaaliwo nzakola buli kimu nze mukyala. Mukyala rasa. Kamano naye boogera tobifaako. Kati aboogera n'ebikolwa byanjawulo. Avugana Dadi nabye nga Robert wali. Pascal. Afande. Kati gwamuvuga. Nabye mvuga kwandibanya tekali dukana ba client nange vukola. Sir Dadi, basanga to basibudde munda. Bagambe ko bye. Kati gwakola on his behalf. Era. Gwamanyo basibula. Ano ne bagamba Nash mu comment. Lwaki talabira kubali abasookawo. Ate zabasooka bazimanyi ebyo byabagatta. Nga teboogera nga bwe yabagulira emmotoka ez'ebbeeyi na biki byo nga tebabyogerako. Lwaki boogera bibi byokka? Lwaki boogera bibi byokka ku musajja? Bitu bye bakulembeza. Lwaki bye bakulembeza nze bandeke. Bamanyi. Nze njagala musajja wange namugamba nga woba onjagala mpasa nangamba bikyosaba kye ngenda okukola. Nze ndi mu lugendo mu kimu kitambula nga bwe nakimusaba. Kati yakkiriza okuwasa ebyalali eby'office. Kati ki ekisinga okunteeka wano? So ku ki ekisinga Shalom? Omuntu okusona kuteeka mu maka ge. Ki ekisinga?
sula n'omusajja buli lunaku si kyenda ninga couplinga anti lero agamba kati munanga kati ate tasula waka nsula enonze kinds of buy na abalala sobola nayo kusajja tutazeewa ndakiriyamba kati wana kusaka ata bwana kusaka abalala abakyala je bigendo gulioko aji ngeno muyambe kaji bakuyambeko aji je bigendo yambe aji neja ngo ino yite tano bo agenda kuyita kulaba gwe tano bo bwana nzizaako nja kufumba kuba yasiramuka olumwaje gafa okufumanira nja jjamu kufumba na buli anajja nze ndi wano ntudde n'abaana nja kuleera okumana najja navaayo nsiibudde byonna ebijja nze wendi kati mwa yakututeke bonna abanjuya bonna boogera bonna bankubira pulaani bonna bagamba tojja kubeerawo bonna bansindikiriza bonna batanjagala nze wendi Shalom najja nsibudde ekyo nkikugamba kigamba gwe nkiddamu nyina nkiddemu ndi wano kufumbira ras se siddamu kweyombekera siddamu kufuuwa mpwewona kubonaabonera eyo ndeka omuntu oba mukwano n'oba tolina ssente obyerabira naye wali oba tonnakola ogamba bannange ndeka rent business kizibu naye waliwo bwobira stress ya ssente naye wano stress ekubamu katono bebi ng'onyiize bebi obadde ki yeeteka ku pressure rasa yeeteka ku pressure labe nti oli bulungi oseka oli bulungi ofeesa oli bulungi otemya nagenda mukujja omusajja bw'atyo musajja tebalina budde abasajja nabalabanga naye nga ntya mukyala wange ntya gundi naye oyo olaba mbeeramu aboggola nga waliwo ayagala okunfeesinga alwana okulaba nga mbeera naye kankusiibule mukwano Shalom nange naklanti aniza tonyala notwaleko ate yalina nokumpa ssente yalina okutwalako tujja gyongerako wano ndowooza webale kujja tetukusanyukidde bulungi otusanze mukukola wetuti oli mulaavu naye kirungi nakyo oli mulaavu ndi mulaavu kankugyeko akantu kano tebampasa webale kujja nakolayo ku lunaku olulala tujja gyongerako ebyo badde nti olibubye ebbanga lyennaolowoozaakyo kitegeera byebyo banna muddala ne mwenaza era musimululire kali pisiko gakajeba nashi omuntu yabeeranga ebweru sona maanyi nze goola wasuze mu kisododo masaka tukedeteza kyonyi kati ajja kututenda kubijja ku ttaka ly'ekijja nashi bakuze ku ttaka ly'ekijja kati otunda kimanyi tutunda tavani abaguzi betunoonya muganye batuwa naye gunya masaka mabula mutu apaako sitabiriko gundi bank property ngambye tutunda ate twalitunze ekiriko bank property sino gundi emasaka nebalamu emasaka eyo bwe mutya kunza ndako ekigamba bank property for sale ngambye tutunda kaya ndo juga magala mujja Kampala magala juga muna mujja Kampala agenda ogigula bona wavudde mwana afuna beye masaka bagagga beye masaka abomu basobola gulayo nyama sobola tukifotomu ekifaanana munda singiranga mu byabo bisubuka kiri kukuba kati ndo bwenti kukuba nanda ko bank property kujja kyagana kiyazimba n'obuwumbi obuna manyi bwe kifaanana kati lwate mukiranga ku mukondo guno gwobaako gwa Nash Creams kandi abagagga abali eyo abo gwabeerako nebweyo sofuna ba investor abawalabu n'obaleeta soke mudye kontende nagondi namenvu kubanga sokeri envu jebyo oli entende bananga abasama abali ku kyombo ky'abalabu mba mujja temutuleetera ntende tusozigula wano twazze Dubai nawo kanko mageze Dubai tokojulie tojika wajjana eno mama ga Dubai nga temwaposting postinga bili ebirima bigazizo wajja wano mwezi ennaku bbiri navunge kutambuza amawanga Nash watandise okolazi watandise kuba tutunyumya emboozi bulungi simanyi bwenfaananya bulungi teri mukyala mwolo atanyirira ekyo gwe akyogera no omwolo tutadiba mweru kola gwakwerwanako paka ono bwakulema ngaoddaano ono bwakulema olwasa bwakulema ngaononya Shalom bwakulema ngaononya Eric tobeererawo omukyala omweru oli mweru bimanyi oli mukwano omudugavu yekka alina okudiba adibe nga lwaki omudugavu adiba anti olwedde kizikiza ate omweru kiba kitangaala kyandika ntya kuvuma Nash nga tekiki bagenda okunvuma ekipya bwe kiri kati olwawe tuba tugenze mu makeup bankolirako eddakiika 2 naye omuddugavu bamumalako essaawa 2 ne bamuteekako layini 15 nga baagala anywere baagala anywere
baagala aterere batereza obutamu obwa sitama batereza ennyinde eyugayuga ey'omuddugavu naye omwejasi kuvumbavumba wano mpola fe batukuba kisige na lipstick n'ateekako ka powder ka foundation akatonotono n'oyitawo ate n'otukula n'abaga naye onangu amanyi makeup naye nga gwe mulungi because oli mweru buli woyeruka olungiwa tokimanya Shalom bweruka okola ki olungiwa si buli mweru nti mulungi nasho nati kyekiraga nti kale kaliko omubi omweru osimbye wali omweru n'osimbya nawali omuddugavu n'olaba ng'ogenda okutuuka butuusi obeetegereza ogambe muna eki ekiwala ekiddugavu kirungi naye kino ekyeru kyekirabika amangu ne waba okubya embaga oyagala kula ku mukolo ne we babbaala fe abeeru tuli katale aga yakubye ekiwala ekisaana embaga ne bw'oba owasa Shalom baga annange lwasi ateeka ekiwala ekizungu mu kalina kigisaana kyeru bulungi kisaanira ddala kalina eno nayeteekamu omuddugavu olabe wakunywa abaddugavu gye bali naye nga ate banyumira maka ekyoka bagamba abakazi abaddugavu baba creative baba bayiiya byali byadda abakazi abeeru b'ennaku zino gattagatta katandikira ku mutimbagana olabe abakazi abeeru nga bayiiya ate abakazi abeeru mudiba tetukyadiba ebyo byali byadda twezuula abasinga mwenna mwadda mbizigo example esooka mukwano gw'Sheri saagala kuyingirira nnyo byabalala kuba simanyi siwasenkana nabo myaka simaze nabo mu bizinensi sibakwano bange so saagala kubayingirira ate akazi abeeru temufumba abasinga ekibasumba mulowooza muli beeru yini alina omusajja talina omusajja omuvubuka nanti yava talina omuvubuka gwe babeera naye gwe baali bakaana naye so omuvubuka gamba baawe nanti nekyovubuka kijjeeko anti ngolaba bali mu laavu eyaddala kankule nash oba olutebufumba bufumba omanyi abeeru abadibye abali ku mutimba ku TikTok okwo tekikyaliwo ekyo bakyogera bwogezi naye ku ground abaana beefuddeko ne bafuna abasajja beefuddeko twayiga nti kale enjeru egenda na muntu wano kabebe alina kubeerawo ku pembeeni omusajja yenna afunyemu kasente aba yetaagayo omwana omweru amubeereka awaawo teri kumutaa okitegedde nga waali awo nga mweru nga kala njeru betambulira awo bw'osendabirwamu bwoti oli naddala agenda kugamba byakisolo olengera kala enjeru ng'asibamu ng'akutyatyamu nasho yagadde kuwaana beeru bannange nasho yagadde sikuwaana buwaanyi beeru oyiseewo kintu kyo ne bw'oba ogenze kati nga fe abaddeko ku kyeyo nga mugenze kusaba mulimu abeeru bafuna basukka ne bafuna bonna ne bakalowooza ku baddugavu kuba bo batobatiisatiisa rehaso ya puroguramu eno ngenda sooka mpaana omweddakiika 10 nga mpaana birungi biri mu bweru wano wetuli waneno nash oli mutuwa birungi ebiri mu bweru bw'oli mutunyonyola omweru afuna bulungi omulimu gwe kukyeyo gwe babuuzi era bwe batuukayo abawala ababe ne wabakadaama omuwala bwe bajuka batuuza ku layini bwe bati nga bakadaama nga 10 kati omwana bw'aba ajja okunoonya asooka kupointinga mweru ng'amuyita ng'ayogera naye aleme okutika okukanga abaana be mu nnyumba ng'akakima ayagala afaanana ku baana be bano abaddugavu bakangakanga abaana b'abawarabu kyova olaba abaddugavu balimu nnyo okukola naye n'omweru bakwatagana n'abanga sisita n'abanga anti bakwatagana mangu bakwatagana ne babeera ekintu kimu omwero waddala oba ow'ekizigo tuli ku wakizigo oba omweru oba ow'ekizigo naye nga toli kaddugala nga kati ekyokoze kyaki ati kati ndaba ate oyagala ate kukyonoona nga kyenjogera kyabeeru kati nakyo genda kadwera kati awooli era nawo kadduwa osigala okyali mweru kati olaba ddala kati nze ebizigo ninamu type naye ebizigo byenguza nempita rubino halfcast ebyo omuntu wembimu ayinza okumala emyezi 6 nga newe atalina sente za bizigo taddugalanga bya rubino kuba bijjako layers 10 off naye bino ebya yellow tone byo olina okuba nga at least buli myezi 2 ogulayo newessaako anti bagamba ali obutundu obuteeruka buno buneeno bunegana mbadde nago tegeeruka byeruka byonna abantu boogera bwogezi kale ani akikuuta mu mugongo ekizigo ofuna akalawo ofuna bbaawo atalina musajja ofuna akalawo atalina byakola osumbu wa house maid nomugamba nkuutaako otaako kati obiri gonna okubaasi kati kinogera ddala wenna nonogera nabwoti wenna newemetta
no making sure nti Nanje zigo kirimo terms and conditions nyingi simatulya bino simatukala Tewali woti toyimira mukasana bagamba abeeru mu nyensu obadde okufa okimanyi nti nno omuntu ali ku kyeyo baali e Dubai waba akozesa ebizigo n'aliwaana ate ku kyeyasooka amusooka okunyirira because ogwo omusana mulungi ate nga abantu bagwagala bakomplaininga mu musala gwe Dubai mungi mulungi nnyo nti gulinga sauna era omuntu akomawo ne baba amazeeyo nnaku 3 ng'olaba gy'olabye omuntu ng'avudde agenze Dubai bino byakukyala bunaku 5 bwe bagenda ojja kukomawo ng'alina olususulo olw'enjawulo gojja okyegenza abe musajja nga teyeesiiga bizigo ajja kukomawo ng'olabira ddala alina gy'ava kali guli omusana gweri gulimu engeri y'akasawuna gulina engeri gy'okukubamu nga skini mulungi nnyo kagwe nashibiro wanje agadde omusajja nga mweru omusajja nga si mweru ndeyanze musajja nafuna muzungu etebezaamu omwana agenda kuba ati mugenda kuzaala ati omukazi omufumbaza obutazaala oba mubbi ati bwe sizaalira lwasamba nazaalirani nakola mistake mu kusooka ate kati ate enfunye we neyagalira ate nga n'okuzaala mu kusooka wali nsobi bwali butamanya wali muto twali kutomera ntemujja twogerako mu kyewa ex baffe mbu natomera ye yaliwo ebiseera ebyo nti nga simanyi nti nno anti obanyi omuntu abeera mu bulamu nga tomanyi nti nno kashalo musobola okubeera naawe nga twogera naye nga simanyi nti wayo ezimu tezikola obadde okimanyi oteesa okumpita muddugavu nonnangira bwendi mukwafu ndi muddugavu kati bwe ngenda mbeera naawe wemanyira nti ono yayika akasaayi mu bwongo mwegendereze so kati byo byetuyitamu kati bajjabo wewajjano mu nyumba tewasangawo ku bajjabo eyalimu nze saasangawo omuntu naye of course bajja bange gye bati eyo era obeera obiwulira jjukira byonna babiteeka kusimya musajja ate omusajja alina password obubwa buboggola tebusobola butabulamu ku musajja ow'ekitiibwa bw'atyo naye nze nga nze najja nsibudde waffe nti nze kufumba kitegedde teweesikamu komyo yanga muli omutima gukuluma n'ogaana omusajja onajjakeera nfulumye kalina tasobola omusajja njagala omanyi ebigambo bye bamugamba omanyi ebigambo bye bamugamba nze newenfulumafulumire ngenda ku dduuka wabeera wakuba essimu n'amugamba ndi wuwe waliwo abapanga olukwe ne bamugamba Nasha ali wano alina omusajja bwati ne bwati naddamu nagamba mami tekako video call n'omujumu kale kino kiba kuŋŋamba bwe kiti tusaba abaana bangi nnyo mu bufumbo buno bangi ate nno ate abasinga okunwana si bakyala people around him like I would say a men or webali ate businga enamba y'abasajja nga just bakweyagaliza simanyi kye bafa nga tebaagala gobeere naye nti bamanyire okubanga bamuwono kati olaba amusajja yasiramuka yatuula basa takyasula bweru basa abeera waka bwe tufuluma babiri lwafulumya olw'olumu kiba kitono nnyo ola tugenda ku TV ne tugenda babiri ku muziki tugenda kuvugira babiri ne tugenda nti katugenda masikani tugenda babiri kati bamumanyiza okuba ne bamukwata ne bamusuula mu kirestaurant ne babeera nga 10 ne balya ne bamuleetera ebbina ne bamuleetera omuwanvu ne bamuleetera omumpi yabivaamu yakyusa obulamu etegeeza mikwano gyaffe nno ffe abasajja mibi nnyo gitwonoona emikwano sokuteekera nti wagenda okutuula dadi nawe ate oti mwazonsesa tekala wagaze kunyeko ate ddi ntekkiriza mbwa okuwunyako erinnya obusiramu oliba olina okunaba emirundi 7 ng'embwa ekuwunyizaako oba mu nfuufu emirundi 7 era ojja tuuka oziggyeko agi maaso awo wadde ozaagala emboozi gyeddi oba olina nanfuufu emirundi 7 n'abalabe bangi ezo emboozi ezisobola obbaluma nga zibaluma ojja ng'osaanuukira wano obalabye naye no kapo mugenda giwulira bagenda kuwangaala tonsiba nnyo baaba ajabatassa tekanako agulu kaleke nkajjeko kaleke leka lwalwa Sunday mbeina okweta eka nze dadi wakula ntono nnyo eyo okimanyi just amba mu bulago agezeemu omulazi omukwano omusufu mulaga buli dakika 2 kati ngulagaani bino bye nanoonyanga wabifuna kyembadde ŋŋamba wali mbu emikwano gyaffe abasajja twonoona banyononedde omusajja tujja bakuwonya bakupangira n'abasajja mikwano gya kupangira abakyala abalala nakikyali mu kiraasi eyo nze sikyali mu kiraasi
genda ku manyoko atambula na muntu genda natampangira mukazi ate nze nakitwala nti abakazi kyekitu ekisembayo obwangu omunyo obunyonyi nti nkwagala Elvis afulumye sina galeeta mmeza ezitowa naye tukozese kano nti abakazi bangi oba bangu nga tonnaagala kusetolinga nze kutuukira ne nkugamba nyange osobola omugamba naye si buli muntu mbu aji afumba abakazi banjawulo abakazi abasinga tebagala kufumba buli mukazi yenna gw'oyagala buli ssaawa naye lw'obeera siriyasi ng'oyagala muteekawako omukazi abula ekitu bwekibeera ne ku basajja bwekiri ate abakazi bo bakyogerera ddala ayumirwa nnyo ng'ogenda n'omulaba n'omulekera 5 n'omulaba n'akusaba rent ne musanyukamu ne mugenda out ne biggwa tebagala kwoza abakazi tebagala kulabirira basajja tebagala kubafumbya mmere kati gwoyoza tebagala kubasiimuuza olwomulimu mulwa buli kimu kikola ono talisima buserebu nokera kumanyo noteeka engoye washing machine nokugola ate kyekiruma abantu na around me kyebola abannwana baali bamanyi ndisire queen ati nange wenkola kakalako tekooze kala oteyoza buli kimu nkikola waneeno buli kimu yaji nokala tefumba ate kala kisifumba omanya ofumba oluwombo ati nfumbira kati tokyalya mu wooteeri tulyayo tulyayo nga tuli babiri because tukubala tuba nga tugamba sina gafumba oba kyodinanga tutawaana abatikito nga batugamba relationship yaffe mbesinga kubeera mugundi kamera mbo it's all about food aka twali obeera oluusi kati jo adi yakupostinze oba gwalwanyenga tiktok ya ajiwasa era nze njirwani olumu egwe postinga gwe neteekayo olumu neteekayo sokoleke buli okimanyi aji yakupostinga kazi ebiri mu inbox manyi nobiweereza halo ndabe kyebikola nebiryoka biweereza ennamba kati omukazi omukkiriza okulipulayinga abakazi abalala bapya kati mbaga zaaki akazo balira mwaitidde nga agakuletera mbaga zaaki balakandala sinagifuna ntyo kati wenatuuka abaagala nfune balaka owulya muzadde we alina okukumpa sino byakola n'otwala ebyo n'ogenda n'oyanjula n'okola ki ndalinyisa sikiraasi nkyasirwala ebyo bya Vanessa naye Vanessa akusomesa essomo yasomesa walibuliramu naawe olwo twayimirira nenjatula nti bannaayo okwanya tekukyabaddeyo ng'emmotoka z'abantu zijjudde wano nga mugenda kukola mikolo emmotoka ya Fuso epakinze wano kati ono okola gye emikolo emmotoka tujje tupaakinge ffenna tujje wano kasuku ffenna waffe tulina obbaako ndi tiimu engeri gye bannwanamu musajja nomukola namukola tobitya tebirimu nanti wagamba mu interview yasooka tugamba bw'ataakuwase bw'ogenda genda mutasule mu bakadde nanti kyekyegamba nze naye ye bamulwana nnyo kikono kinene lwasa ali ku maketi abamulwana basajja kyekyegambye bafa mikwano gye bamanyira omusombera ate yakyusa obulamu is a true muslim yono omusajja tatange gwe yantuma omutuufu gwe yafuuka kati takyatambula takyabeera mabbala takyabeera aido takyabeera nti bamukubidde essimu luli bakwane bamukubiranga essimu bamukubiranga essimu nagala janguwane makindye n'atekamu $5,000,000 mu motoka n'agenda ne baleeta omuwanvu ne baleeta owebbina ne baleeta owa bulaka ne baleeta kati tebakyabisobola kati yakyuka kati bannwana bulwana abamu bankyaye bukyayi nage boogera buli nonsense munkyawe n'emikwano emipya nafunye mingi emikwano emikadde wagigobye saagigobye nejja bbaala takyasobola kubeera mu bbaala kati akoleki kati olunyuka nga mukoma wane nabate munaze ku program nga tuna kati nga program ya TV ngeeyo nga mukoma wanyo nga mulaba ku Netflix oba muno waki tuli ku simu zaffe tumanyi kulaba TV tuli ku simu zaffe tumanyira kulaba TV lwogera nti zimuzeire tweraga omukwano naye ekyokuba ngo yalenga TikTok osooka okimugjepo wajja ba akuweereza obaka nga bwansonga mwesiga nga ne password muzimanyi kati yesimu yeri esimu nyina ono nyewo ate walaba agamba kati lwasa agenze sotolinga yamala kuggwamu batulisa byebyo
aneneeta mu abantu boogera wabalabye mu comment section nga luzakuwa emitwalo 10 yaga munnange nkubuulire naga Lwasa osimba okyala yina kuwa emitwalo 10 sasimira buyakwaje bagamba kiri mutu ali kyaliwe beera babuli kiseera oli mukwano gwange nsobola omukolerako ekintu kyonna nensaaga naye abakitutte nalina namutabani okubaga wamuga omuyigiriza ebintu si bwe kiri banyonyole bulungi anti nze muyigiriza emirimu gyakola gyokukola sente n'abakitutte bakitwale nga bwekiri ye munjagaza ki mundeke yampadde emitwalo 10 nga nina miliyoni 5 tezirina puroguramu zakulyako buli anya ndwageye mu sente wandizirese nga kyaliwo kyalo mukyaliwo okwa sente n'erinnya oli editing ojjeko ery'omugagga nga omugagga Lwasa nze bagamba nga kumpita mugagga Lwasa mubimpita mubinjijeeko nze seetumangako mugagga Lwasa mumpita mugagga Lwasa owulira se Akram ati bagamba omugagga Lwasa sibaira kumanya mmwe agenda kufuwa kasente nga tuli nedda akuweeyo ku nkalo kyabikola ebyo sente zaffe tuzikweka wala noono essimu yange neyo no tankolage password njina ne pini kati lwaki ekisente abaazimba hajimanyi olumu basimanyi ziriko pini ye ngiteekemu nayo girabe buli kimu kyekolera kati kyakibaba bampa sente kiba tumupulovinga kyataki tupulovinga era tiktok nkwana mubukonyi bwe nti banne buli aweereza Lwasa message ku TikTok mukyala we yakuddamu mulope kati bw'oba omanyi tokolagana na mukyala tosindikira message naye nga bazikuweereza ne bagamba of course bagiweereza ddala omulungi ate jjukira manyi okonamu nga nfollowinga nze nnyini nga followinga abantu account ekule they follow back and hi nenamba amane omunyenga kati Lwasa ku TikTok abitegedde atya ng'abitegedde atakomaaniina ekyana kino kyesirwaza ebya TikTok Lwasa abitegeera naye Lwasa kutuninga ngane waliwo ekintu wano tuyina enkolagana manyi tuyinawo omukwano gwaffe tuyinamu enkolagana so waŋŋamba leeta essimu yange dadi nja kukuba ku kifaananyi njagala kuteekayo kano kati era aba bamugamba iravuyi muswadde nnyo nze mbisoma abaweereza bajjuka agulu gwakuweereza mbu Lwasa omuyayo mwagazaaki ku myaka ffe tugenda na dadi abaabiramu muweereze byekisiru byammwe mutugambe nange nsoma biri mu comment byenjola tugamba Lwasa muyaye mbunawe agenda kulekawo nga balekawo bali abaasooka ate abeeru naye baabalekawo gwadda ali bakadde nze nikito dadi yali afunye omwalo omutonga nze bukyanga ayagala akubuulira amazima yogera dadi wali ofunyeyo omukyalo omutonga ono obadde ofuna nkaŋŋa biyayu njagala kulya ssente fubutuka kunywa bbiya naye kale kirungi omwenge gwaggwawo tegukyali maka gano twasiramuka dadi yasiramuka ebyaddala yatuza bamasheya ab'ekitiibwa abantu ab'ekitiibwa n'atoola shaadu wali okulanyako olukeera nga Lwasa akukyebega byagenda okwogerera Lwasa nga yakukyayira abimanyi byenjogera kati nkubulire ajjako avoiding n'ekirala nze omumanyi bulungi tomanyi oza dadi ye tammanyi kale yali tammanyi kati yammanyi twemanyi ffenna ffenna tekuliiko mutene kati obutene bwaffe twabuwummuza ebbali amanya gaffe tugawummuza ebbali ebikolo bye ffenna tubitebumuza ebbali ne tudda wano relationship yabwe terimu bya serebo muzanyi n'erinnya na following wano mukyala na mwami kati n'ekirala kufuna tekuli mutene kati ba twerangaiki kweswaza tetusobola kweswaza Lwasa nga yakuwalanye abakyala bagamba Lwasa bannange bagamba oganza Lwasa oganza sitaani balya sente ze kati ate yetamanyi talina busungu bulala talina revenge banziba nanti ate abalangira mu kamera ate gwe bawolereza ebya Lwasa biruma ayogera mpola bwati mpola oyo mubbi bibaluma tebatwala sente ezaddala olwanyi lwaki ndi naye akutulana kunya mugala lwaki oyogera kono lwaki ovuma ono n'akubalira ate ono yabatasiza nze mugala n'obavumana
nadduka ono yajja nasaba emmotoka bweti nadduka ono yajja wano nangamba ayagala simu bweti nengina nenjigula najigula namblocking kati bye biba biyombyombi sente nga sente ziba zimuluma kyoba sinyiga nga bangambye ajja kuvuma ajja kukola ki ye muntu nga yesimuvumya talina revenge ndala abasajja bala akusetingirwa amasasi akusula kwa accident yakukuba kati onadda wano nayogera nekivaako sengonya kukira navaayo omwala n'avaayo mwalajja n'agamba ndiri luto lwa Lwasa ate kati nze ngenda ayagala kuzaalira wano akosa omukiza okujja nga lwayiseewo olwo lubuto abantu bavaayo najjuli najja endoza omusajja guli mulalo n'ekirala kati omusajja bamugaana okuzaala omusajja yange ono somugaana okuzaala era bakazi osobola okulera abaana ba Lwasa nga baleese era nazze mu maka ge kubeera mukyala we nina okubeera mama mulungi right muteete abaana bammwe mbalere mwenna abali eyo abalina abaana abato twagamba bati tugamba abaana abakulu tugamba bato simanyi nze gana amaka ga musajja si gange n'omusajja tubeere mu ssanyu kate we naafuutula abaana be essanyu tunaaliggyawa kitegeeza nja kuba neyononera obufumu gamba nasha pati okugamba mbu amaka gange amaka gaffe kati mubulire tekijja kuva ku record oba nga vuddemu oba gannemye kiri nti nafumbako ewaalwa sa tekiriva ku record nti banzija mu maggwa gye nali mu mbwa nga ziboggola ne bamponya nefuna omusajja nampasa yali ategeera obulamu bwange yali anjagala tekigenda kuva ku record ne bwe ngavaamu kati nibwe tubaana okukamera ne nga tekiriva ku record oyagala ku Lwasa ate n'ekirala yennyini tali kyerabira ligamba bakazi bonna benjagadde ono abadde mukazi ekyasooka kimpolereza akoledde buli kimu ekyomukazi n'okusukkawo ekyo at least nkimanyi mu mutima gwange nti ne bwe tuba twawukanye kati oba obalakuba agenda kuddamu akikube agenda okugaggala nga gwaliwo agagga nkubuuza tetuli happy nakajuka Lwasa agwira biddwirwa osobola Lwasa ngaafunye biliyoni nga 7 awo mu Desemba awo abazaba balina ebigambo tuyinza basobola nga gwaliwo n'oli okugala Lwasa sooka ompeko biliyoni yange nkugumidde ebyobugaggano tetubirowoozaako nnyo ffe mulaavu yamweno tuli mu bulamu obuli nnomo owulidde nakyera afukamira nasaba n'agamba mbadde Lwasa mubanja ekintu eki kunteeka makankoyo yakuteeka yajjanga mu apartment yange nga kinnuma ngaali eyo balina mugana dadi nteeka ewaka ngangamba ngenda kukuteekawo tewansangawo dadi mugezi anenge ejaseka mwati mumumpito mugezi embeera ze dadi mugezigezi nga jobanga omwana munakutunulira kuba ati obwo bugezi bwobulaba kati nga nze Nash nebyendabye sina kyesirabye Shalom nagamba nabeera ku kyemyaka 8 obusajja bwa wano obwa layisi bayite bunsobola bali bugenda kumpachi bali bugenda ku maintaininga buti era ono omusajja n'obuyaye bwe na buli muzeegwe yali ansobola nze Nash nga siwulira opise mwangu tomanyi mempisamu akafaananyi oli ali ex-wonga akuvuma ne Lwasa akyaye mulimu kwevuma tasobola okwewa obutwa amuvumira ki nga mwekyayi tasobola sina kibi kyemukola ate mwagala ebyaddala wagambye muzadde gwe bakutuma bamutwalako ewaka ewa taata n'omulaga biri mu process biveeko tobibuuzabuuza kasabala basenga ati bo kyekyali betaaga gwe tofaayo gwe sirika ebyaffe bireke Nash twagala tujja tuzimbe nkulaga essengawe wano emwogera n'essenga kankulage ku ssenga wamukola ki ndi mukaka dadi si musajja mubi yafunanga miwulenge miyayumbe naye nga musajja si mubi talina buzibu bwonna abaana ajja tuula mu sound eyo afimaments tata babikuleetera basawo afimaments leeta nga zibaawo buno obulamu obulaba butambula bukyuka gye wasookera si gy'oli osanga omukazi nga yali mudya ne bamuzaalamu abaana 3 bana n'avaayo n'agenda n'atereera ate n'ekyalo obufumbo bwe bukulema wano Shalom gezaako ewala kyeva abasajja muwasa abakazi namba 1 namba 2 namba 3 ti Nash ayomba oli muyonjo omulabi oyo senga omulabi bakusiima dda mu kikeesi tegeeza ndi wakabinze tononyesa omulabi naye onyumira obusiraamu obusiraamu bukunyumira yalwawo nnyo umula omwaka guno agenda kukola kati gundi akemba kebayimbamba omukazi tadi byamali abiri okatuukiriza obusooka buyinza omulaye senga atudde wansi nono omukyala aliko eriiso
Mukyala wa kabi. Era kuzalire abalongo. Bye tubikwata mpola saa kusindika mukazi wange mu bizibu. Kata kuzalira bera bizibu. Ayinza watanneeteeka. Twagala kuzalira. Ng'ogwira n'omwo. Ate bwe twayogera nti olubuto mwe luli mwalukuba. Mweruli lukula ludda mabega lukula n'amaaso. Nanti agamba nti olubuto terwalimu. Wali ogattaaki. Akuleete mu munnange basirusiru. Bakwa namugana okuddamu byogera mu kamera gwabinjogeza namugana ataddamu kwogera ku lubuto. Because abalogo batutunuulidde nnyo. Abatatwagaliza bangi. Tebabaloga. Tebabaloga kati bakkiriza lwasa si mwangu. Ola Nash bakuleeta mu kalina waneeno. Lwasa talina buzibu bwonna. Lwasa abantu balina bamuliraana be babeera n'obuzibu naye ye talina buzibu ng'omusajja. Wagamba buli mukazi yenna yeetaaga omusajja nga Lwasa. Exactly. Bankaabira ne bananziyawa. Bakaabira. Bakaaba. Nash yeewombeeka bw'ati. Kati nina okubeera omusajja omukyala eri bba wange kati we neereega nenereega emyaka gye neereegera nekola kini nekola bino nenyambala buno nenkuba eno nafuna ki. Nina okubeera omukazi osobola okubeera mu bufumbo bw'omusajja nina okuyisa ng'omukyala era. Kati musajja alina kyatalabye ono gwendi naye kimu akirabye. Yeetaaga keya kumwagala kukakkana ali mu retirement age. Olugira sitenda kusenga. Nesenga yakusiimirawo. Bweyandibadde teyasima yandisanyuse bw'atyo. Oliko ki gwe? Gwe tulasanyu. Nze mbasenga gamba nti tovumanga omwana waffe. Tasa kunvuma. Gambye Lwasa lwaki avuma Atasa kumbuulirira. Twagala amanyi ndi mubuulirivu. Ku Facebook eyo account. Facebook eyo yiyo. Si yange. Waliwo gye yaguddewo like nga one mwezi. Nga yo yiyo. N'ey'omwezi yo yange. Naye bino ebirala. Kuba nnyenene. Edda mu bantu bubi nnyo. Edda mu bantu. Bagenzi bako naye yanzibako akola mu CBS omwo. Yakubako Facebook yo. Byati jjukira engeri essimu amanyi gyo omuntu gw'aba ali naye. Omwana yaginzibako mumanyi nze naye yeeyagale. Taa ne TikTok basukka kubanga aliwo agizanyisa. Paka enamuga ati kola account nga yiyo. Kati amanyi okugenda ku live adi naye n'omuntu ako ku live ku TikTok live. Maama nnyabo. Abantu amuse ku eyeekule. Kakati Facebook yange yeeyo. Lwasa Akram Kaweesi. Empya. Abaagala okufollowinga abakwagala bakusanga ku Lwasa Akram Kaweesi. Webale. Kati n'oli omuyala ajja kukyusa. Atajja bikyusa. Yotajja bikyusa. Ngamba ajja kukyusa ngamba ateekeko naye gana amanyi. Kati Facebook wange n'ogirwaninga. Nze sagala Facebook era akimanyi. Olaba oli omusajja muyaaye katulaba nga mwenyambadde kati ekifaananyi ekifunye dda. N'akikuba n'ateekako wali. Yansooka n'okubiteekayo nga sinaba. Nga tannaba. Kanga oli kutajja ati oli mukakkamu. Handsome. Nadda mu bantu obubi. Good man. Esooka omwana tuwulire. Musajja wange buli kimu. Buli kirungi. Ne WhatsApp egikebera y'omusajja. Byonna. Kati nkole ki? Era oli bw'aweereza n'aweereza byaweza nga nkola mu wasanga omwesimbu. talina buzibu dadi kyoba omanyi. Abambye nsero bambye. Kimanyi tekisangika. Omusajja akwata essimu. Anti baweereza bye baweereza nze ne mbiraba. Namuga dadi ono muddemu ki? Muleke muvume mu stopping. Bajja abaali bakankanga bakuvaako. Ani akangakanga. Bakangakanga bamulwanyisa. Twala. Bakankanga ono. Ono ye mukama waabwe. Gwasalawo tugira nga tukyawa obuyambi tuba tumuwa. Kikyamu ekyo. Gwasalawo nti tetuddamu kukolagana naye era tusuula eri. Kati kyajja okukola nga afunye omulala. Amubuuzeko Nash tumuwa obuyambi oli agambe nedda. Kinasinzira n'eyisa yange. Lwaki olowooleza mu negativity? Lwaki olowooleza mu biganyi? Nze ndowoleza mu buwanguzi buli kyemba nkola. Okitegeera buli kyemba nkola wemba mbeera n'omuntu kino tujja kisoba tujja genda. Oyo ayina ennugu naye muleke. Lwaki ndowoleza mu bijja kunnema? Abo abagamba bagenda kunnema be bakatonda. Ki kye bagenda okukozesa ekyo? Wali baddagala buli omu alijja ku nsi. Omungenya kumiramu ng'asika agamba era bw'alina okuntunuulira kuba bba wange. Katale antunuulira nti. Kana akalungi nga kano. Allah ogabe ebirungi. Gakampa. Allah yalaba ng'osadde ofunayo ekirungi n'amukwasa.
Musajja yakaaba nnyo. Kiyinzaako ennaku. Ate nalwawo omusajja ono manyi twesanganga mu bifo ebyenjawulo naye nga simunyega. Lwasa. Nalwa nawe singa teyalirabye ennaku eyo yonna. Kati yakwatulira ddi? NBS eyo. Kwenye eno program. NBS kusanyuka. Lweja tulaalwe mulaba nage nti siina. Tulange siina. Tyekiki kati. Wamugamba olina omuntu. Yangamba tayina. Nangamba siina naye nangamba tayina. Era newunya nnyo ebiruusi ebyapeninga kuba omusajja yangamba ali singo. Nga nnoonya musajja ali singo. Nebyasama naye nga bena ebisajja bifumbo bitya abakazi baabwe byagala byakulabayo ku weekend nga byantama. Anjagala ali singo. Tewatyamu kagambye mbu ali singo n'ogamba ona nnimba. Ate kati omuntu kubanga bwe yangamba ali singo nga nali nnoonya ali singo lwaki nnoonyereza bya Shalom bw'obanga oyagala okubeera mu mukwano oba oyagala okubeera mu relationship weesonyiwa olugambo. Wejjeeko olugambo wejjeeko ebigambo wejjeeko obusungu n'abogera obubi ku bbaawo baleke. Akulu ako. Baleke beesonyiwe buli agezaako lwaki afuniramu wanga abigambye. Leka obyerabire. Lwasa musanze wano ogenda kutomera nze batomezaako relationship emu gye nalimu. Olw'ebigambo. Oli yajja n'angamba ekigambo ku musajja. N'angamba koolo yali Friday nga saatambudde. Nga saatambudde nti watambudde n'ebbaawe yatambudde n'agamba nze ngenze out gwe bwa tosobodde kujja. N'angamba ndi wano Mengo nagenze out naye namugamba essimu baali bazitubbako nnyo namugamba essimu girekanga mu mmotoka then noyingira mu bbaala bwe kyabeeranga. Kati ab'essimu bagireka mu bbaala ate ekiwala era bikazikazi ebyo ebyadibadiba ebyo ebikaddekadde ebyo bye tuzungazunga nabyo ebitali bya myaka gyaffe. Nekigamba baawo ali wano mu mmotoka akola bwati ne bwati. Nakuba essimu kate ngifiireko kate nzirike. Njukira ndi eri maka gange eri nsanje eri munda. Emmotoka ebiseera ebyo nali sirina gate. Ng'emmotoka ngipaakinga nga bono gamba wa eri ku kkubo. Ziri ssaawa 9 sirina bwenfuluma nakaaba navuma omusajja buli kimu. Naye singa omukazi bwe yangamba nasirika neŋŋumiikiza kuba namanyi omusajja ava mu bbala saa meka 10 ba ne mukubira ne mweza message. Naye namugamba nonsense naye yali asembayo tasobola kukwata ssimu network ya relationship nefiiraawo. Yagenda ogidda nga tekyasobola kuyunga lwakuwuliriza bigambo mu bufunze. Ali mu relationship yeesonyiwa ebigambo. Aliva mu bigambo wekiba kisooka n'essimu y'omusajja gyesonyiwe. Bw'oba tolina mutima mugumu. Essimu y'omusajja gireke weesonyiwe ebigambo weesonyiwe bakyali bagambye kino. Omanyi bakyali basobola okujja n'agamba bbaawo ali wano ne wano akola kino nakino nakati nakikolako. Weesonyiwe ekyali wayagala bbaawo. Okitegedde? Obadde okimanyi nze nnyini nzobera wano mu nnyumba nga neebasa. Dadi ne basooka nga yafulumyemu. Ne bamubuuza ye bana Nashi era omulesi nga tozze naye. Nashi yagenze mu mikwano gye. Ne bayitawo eddakiika 10 ne bamuwa essimu ne bawayalinga essimu kati gamba obutima obuli bakwano gye banwanisaamu. Ne bawayalinga essimu ne bawayalinga n'omuntu. Ne bagamba mukazi wo gyali wulira ono omusajja. Kinashi kiri awo ekiri wano kyebasa. Biki ne bawayalinga omuntu nga bayagala n'omusajja. Nga waliwo ali mu bikola. Abamu around him. Gavumenti balwanye nnyo. Ne bawayalinga essimu. Ne batekako n'omusajja nga bagamba nti gwendi naye. Naye nga ndi wano. Nakubya nga nteekako video call. Bawooninge nga tumaliriza. Bakwesonyiwa. Tebana kye bajja kukola. Kandi lyave ku ssimu omusiibuzi obugambo obusembayo. Wamala kamwina gye mulaga. Tinamuwa ekyayi. Ate bw'oyogera nti eri yeŋŋaana waali n'otegeeza ki? Mwina gye mulaga mwina gye mulaga. Naye nga kumuwa ekyayi. Mufunye katava maana. Emmotoka tebanagireeta ogiraba? Katugenda mbere kawa neno. Emmotoka tebanaba kugireeta. Akedde giterako omupiira. Mpola mpola. Abaka kugula essimu ennyo mugenda kwanuganya ekito abakwayibale ku B19 bakuba ku laptop yonna essimu ennungi. Bapulanga essimu nga zaafa Face ID battery yazimba screen replacement genda kwayibale bakimanye wooli wonna. Abasoma bagamba essimu yatete ku airport tolimba muntu yangu ne ssente ogula essimu ennungi ku ivory. Biva organic and natural product kusangibwa mu Ngobes Masengere bagenda ebisabutonde ate abanga muri mu nsonga abundula amazzi agawunya abagala mu nsonga z'omu kisenge mugenda ku biva amagumba agaluma abalina abalwala ekiwanga sinuses abalina amasira makina abafuluta wakuziyo 75262427 ne brain booster wali ate gwe yatina kalimba ali abo asangibwa busaba ku stage esembayo ne kati lwaki gumwana mpola mpapula oli bweru mweza WhatsApp business bufumbo Daddy olina okwomuzindaalo
bayikozi so sibula abatulaba obubaka bwosembya eridadi ekisooka bannange ntunda ebizigo ezo bbanga mbeera nnyo neddati naye gwe wookubidde essimu tejala kizigo bwa boda wakiddusiza wookubidde essimu jala kizigo tukitera ku taxi nabagamba bali e Dubai wetuli kwa Riga Metro Station exit 2 ku ABCD Bank wetuli awo gwolira Sulukayima oli Fujeira oli Abu Dhabi oli Lane oli Ajuman oli Shauja bannaye temupisaako ssente nze mwana wamwe we mwankuza business twagitandikire yo mugende munguleko mu supporting nabagamba delivery guy yena goyagala obo yagala mu Arab obo yagala mu Pakistan oba mu Yindi oba mu boss wata yagala mu Uganda yagala mu Nigeria bonamba ina ne bakuvugira ekizigo ne bakikuleetera mu UAE tompisaako ssente oli Deira oli ku Naif oli Albala oli Fridge mulla bamiti mumpisaako ssente n'ebizigo ebirungi ebigenda okwerusa olabike bulungi oye lukogweko obugalo shining abayina embalaba muri baddugavu muri bana ebyo nambi kolako kugejja kukoga biyitirivu gendo bingo bifuna jangu inbox yange ku namba zange kweziri Nash Glow Creams account yange mujjongo okola kingu supportinga abali e Uganda mbakolako everyday I work everyday nkukolako deliveringa everyday temulemera munnyo nti banaye Nash olina okubeera ku dduuka ndi mufumbo ku dduuka mbeera y'essaawa zembeddeyo ne wakani mbeera y'essaawa zembaddewo naye ekyo olina okukola kiri ekintu ekyo goweereza message nkuddemu twogende oba oyagala video call osobola okunyinyonyola nze mbeera available okubanga nkukolako mujje esangibwa ku nguvu ewakaliga imbaagala nnyo naye nga enamba y'essimu eri 0707 657 0302 oba 0764525619 oba tuse ku Nash Glow njogera bulungi nnyo nsoba ku internet bipakukamu ne inbox mwe bakama bange nzikakana nenjogera nenkuuliza nenkuwa obudde nenkuwa ebitiibwa by'omukama wange gwe abazze mu inbox yange teweeraliikira nti Nash agenda kumpisaamu eggali nedda gwe bosi wange munaye nzikakana yes obaka bwosembyayo eri dadi ye mwebaza kumpasa kunjagala kitegeera mwebaza kumpasa mwebaza okunjagala akunzikirizamu okumpuliriza dadi togenda mu bbala mami nasira mukanakyuka bandaba bati ekyo ebyo budde sikyabulina nnyo musajja si kyangu nga bw'obirabye wano naye akugambye yakyuka yatereera byonna nga bw'obirabye nti simwagamba yiyo sina gyendaga ab'ebigambo baleke ab'egundi baleke onajja kwogera gwe basiriikirire nze mmanyi kyoli ebintu ebyo tebisangika ku musajja naye nga kunwana kwashalamu banwana atwa kulwana okufa nye naawe olemezaamu osaba Allah nse kulemezaamu kola kye nina kukola kuba at the end of the day sibe bampasa sibe bandeete waka kitegedde oli mukalina bo bajja kusigala nga bakozi bajja kusigala nga babulooka bajja kusigala nga bakyalibe nja kusigala nga ndi mukazi ekirungi tekuli mwana nwanzi kitegeera kyekyo tugasukana olunaku olwali lwannaye tubadde ne tukyaddeko wano tukoledde mu maka gayo mu kalina eya Lwasa Akram Kaweesi wamu ne mukyala we Nashiba Kaweesi kyusa erinnya Nashiba Lwasa Kaweesi kyusa erinnya Nashi Lwasa kati olina okweyita nga ali ku mutimbagano wonna ajja kujja ewaka nkikole kasita ajja ewaka aje okiwulidde kyebakwagaza simupapya era mupapya obusiraamu bwagala okwanguyiriza Yesu akuba nti kale tuli mu zina kyekyoka kyeŋŋambye ekyo mwana muli mu zina Allah tabalanga bafumbo genda mukole nnika mukyala ayagala kyusa linnya asiba nga muna ku TikTok gikyuse TikTok gikyuse tekodo Nash Lwasa nemugamba ekyali brand yange ekyali brand ya Nash bugambo ki bw'omusiibuza bw'omusuubiza nga tumaliriza nze bw'osuubiza Nash ng'ensi yonna eraba nze Nash nkwagala nnyo sinabuzibu nkwagala nnyo daddi kale mugambe kyo ebintu nabimugambagamba dda nkwagala nnyo era bakama baffe abazadde bassaamu ekitiibwa bwe bali kunzalira mwana wa mpisa abafa baffe bekiruma baffe kwata omuguwa tokyadda mabega sente z'omuguwa nzigaba abaagala okwetuga nja kuddaawo bulwe sente z'omuguwa ajawo mukambwemu ez'omuguwa nzigaba awulira ng'ayagala kwetuga nzikwasa ye yababawa
bana yabagala okwetuga because Lash alina Nash bali happy because Nash atule wakana ayoleza daddy engoye namufumbira emmere nga gwe kikuluma kikuyisa bubi sente z'omugwa bagenda kuzimpa bwe tuva wano nkubira butereevu aga Katonda tetugasukana nako olwaleero tuli baddira maaso eyo katwasibule mweraba kituufu